ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Zavugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu WOLOKOSO. WOLOKOSO. Mu weekend taxi. Kuchele musamba kasasa tufemo mafaro yo simbe pologoma enunya dembe atenkubuza ko ena josinzira okulamba zingate otumbude ngotufunia ko mukuto gwa www.radiosimba.ug gwali mu diaspora atempo zino birango tufunane ku Instagram walieri #radiosimba FM UG atempo zinetwira nitugamba nti oli wakabinyo wale kula mpozi zingate otumbude tuyingide mpozi ate ne WOLOKOSO ngera siro sobola kula mpozi zingate otufuna ku YouTube channel zaffe ezenjawulo genda walieri ku YouTube awa genda ku simu ya wale kigambo YouTube jinyigemu bwemalo jinyigamu genda wali search tekamu channels zine ezenjawulo tandikira ku Radio Simba TV oja kuberango okifuna bulunyo genda wali pesa elimyufu nyiga subscribe lijafuka blaka obasi checho genda ku BOCAT TV oja kubango tufuna bulungi nyo ne KAKALAMU Times MZ therefore oberambo zingate tufuna bulungi nyo gwaberanga misinze ate wali ndewera byane ku mukutu gwafe ogwa Off Cloud noberambo zingate otugobera bulunyo Zesula Senyonga Mr Mosquito HAJJI TITIIBYA omubwati atenga mpozi sawe na yenyini mberanga nyingirawo ne WOLOKOSO mu weekend taxi ne munange KAKALAMU the answer ate honorable Tubita atakayunga bwate bwa kugamba kale WOLOKOSO Chali wafe namba WOLOKOSO wolo lutuwe chali wafe bameni njagala kubadde mu abali sexamu HAJJI TITIIBYA lutuwe bahajati kati bahajati mwe mujja kumalako assalamu alaikum HAJJI wafe omubwat wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kakati njagala mu muli ntandikirewa HAJJI nawe tutandikeo kuchinyose waya exactly nyini aonawe HAJJI TITIIBYA okay before that njagala tusoke twaniriza omukulu tusanyisa kulaba anko KAKALAMU nango basanga mikwano eladde baby kumangala anko akolatia lutuwe bebe balonyo n'omuzungu omwaganya omuzungu ono jatera okubeera naye watera oku atuuka leeti ambadde ekipale ekinene abazungu bano yaluwa agani Tuli ku WOLOKOSO ategwe Jim Nangi kwendi wano Manchester asindise banne Radio Simba and Numera Nyo all the time in Manchester. Yes. Kale kubuza kana jese kwatengo tumude program nuje yedembe kuchera musamba kasirisa satu fema mwefe Radio Simba program nuje yedembe afya kuchera mobira kasirise mune bana fa afya ku www.radiosimba.ug kwadiriza kanyana tama chago nako na jese kwatengo tumude abatufunia mu boda stage afya mu taxi afya mu abatufunia mu butale supermarket mu office na jese kwata mutuliriza tubadiriza kanyana te ono ye WOLOKOSO machago nako walera kubuza kana kwadiriza ko basebone banyabo ze KAKALAMU the answer wo mulembe guno okay letubera mpozi nga tutandikira mu ngeri ya style ogwe yona gyoli tumbula ne neighbor mukowolo mu government abaye tutandise aha aya lowoza katandikire wano ebadde kunukiriza wiki emune ekitundu buchanga banakatemba omuli Madrat ne Chiko Magwana ne Rain sakoro muimbi pasi mayenja abamugo bamanyinga Palaso naye yali omukwabo abayelekera akabuga Rwandburg mu South Africa mu kifo kyamanyikidwako kyamanyidwanga Fendari Recreation Center eranga basasulidwa era ne batwaliwa mukulu amanyidwanga promoter DJ Juma okukuba abantu beyo muziki mu Kivulu ekya Valentine ekyali kitumidwa Valentine's Comedy Special bakire Kivulu kino
kyali kitambudde bulungi kubanga bakomediani betwogeddeko waggulu abo bataka mu ggwanga lyattu Uganda era mu kibuga Kampala wabula Palaso nga ye eyali asigaddeyo wamagwe akagerwe kali nga batugamba nnyo tino okutambula kulaba okudda kunyumya Palaso nga todala kubatenga dda mu Uganda okutunyumiza obuwomi bw'ennyonyi nga bwe yali agirinnye ateko okufuna akatammi nga kalajja Palaso alajjana nga bwatemeddwa sako n'okukubanga kituusiza n'okubatenga ne waali amwe munywanyi oyo tamanyiiwo nga woowulira wano Uganda bannange mwenna saawa eno buli omu waali ansabire tofaayo bwe batonda abasaawa eno wenjogerera ndi mu garaji ya ssomero gye neekwese ngenze ne mukwano gwange nantwala mu kifo bakiyita tafoteni nasitoopinga emabbali g'ekkubo bwasitoopinze ng'aliwo abantu bali mabbali g'emmotoka beekalakaasa bakutta amajambiya n'emiggo kuliko n'abaana bato ndi South Africa abaana bato nga bayimba ebintu sibitegeera ngenze okulaba bansongamu abaana bwe bansonzeemu nembuza mukwano gwange waaye kyekiri awo nangamba abo bali mu byabwe n'amala nangamba ngenza okulaba abantu bawera balinga abantu 100 ne bajja wadde omukwano gwe gwabadde ayisa abadde azze muganda we ne bakuba emmotoka nenzigulawo emmotoka nenziruka nenyingira emmotoka nga njagala kuyingira mmotoka ndala bantu beekalakasizza nga bajja muganda wa kyali wange n'asimbula emmotoka nadduka nandeka wakati mu bantu abantu bankubye emiggo bampisizzaako amajambiya nenziruka neetaase siba kubanga sirinaamu ku maanyi singa nafudde dda baganda bange mwenna abampuliriza banange munsabire wendi simanyi na bwe ngenda vaawo ne bendi nabo sibeesiga mu maziga agajulujulu omwana mulenzi Palaso muyite Pius ate mpozi nga bwali nti yali talina wadde ekyokukozesa okubeera nga communicatinga ne bannayuganda abali mu South Africa yasalawo agende ku Facebook live n'ateekayo akatambi kyova olaba akabadde katambula kalimu enzikiza n'ategeeza nti bannayuganda bali mu South Africa afunye obuzibu mu munoonyeeko era bwe mbanga musobola okutwesinga waali musobola okubeera nga mumufuna era mwongereyo n'amawulire mpozi mugatuuse eri bannayuganda nti yali afunye obuzibu wabula abantu abasinga balowooza nti bino ali mu bya lusaago ekintu ekyasinga okubeera mpozi nga kimuluma nnyo wabula ye yakakasa n'agamba nti ebintu bye mbadde nga muwulira buwulizi ebyobusosoze bwa langi gattako xenophobia n'ebirala South Africa gye biri bituufu si byakulimba kibayita xenophobia bintu mubiwulira naye byaddala ne wendi simanyi oba ngenda vaawo nga ndi mulamu bannaye essimu yange egenda kuggwako omuliro bwana bonsabire bwe sivaawo aba South Africa beeyise bulungi abaana bange ebintu byange byekoleredde byonna mwana bwe sivaawo simanyi oba bannange kiwunya deno abamumanyi mulese emmotoka ye bajasa mulese mu mmotoka simanyi oba ye mulamu simanyi oba kimeekinze desimu egenda kuggwako omuliro ndi ku ssomero high school eri tefoteni oba tafoteni oba tefoteni bambi munyambe si byakusaaga ndaba bali live muli bangi musaaga si byakusaaga oluvannyuma nga Palaso yakafulumya akatambi ako ku mukutu gwa Facebook okumanyiddwa nga Palaso ekiro ekyo kyennyininyini bafuna essimu okuva kw'omu kwabo abali ku management eya Palaso amanyiddwa nga Ntambi Jimuzo kale nno kwegamba n'ageza kubatenga temera sako ne ku byenga ye byawulidde ku kiki ekituufu ekigudde ku Palaso abadde ali South Africa nga alina video gyali mu kushootinga ne yasooka n'ashootinga video yasooka ne guy bamuyita Kampo mu South Africa yashootinga video ya Pledge ya Radiant with One olwaliro abadde ali mu kushootinga video endala bagiyita yo Laugh ne guy bamuyita Orlando so kati kuseekyo waliwo omuntu ago bayita HAJJI ng'eji ababadde ku social media okusinga abadde agenda live ku Instagram omukyalo oyo abadde agezaako nnyo mukolaki abadde amuteekateekayo nnyo so kati in that kirabika bafunyemu close contact so kitegeera close contacts like how as in ekisajja in the post when afunamu ekisajja like kirabika omukyala na falling in love with ne Pius so kitegeera okusinziira ku Jimuzo ayongera okutotola ebyama nga yagamba yabijje ku HAJJI yennyini era nga ne Palaso yennyini ewejja abadde ekwese badde tannabifulumya naye ng'agamba gano ge gandibwa okubeera nga ge mazima gennyini so kati babadde bagenze ku video shooting nga bagenze ku shootinga
omusajja n'afunamu embeera nanyini mukazi Palaso amaliriza shoot zibadde ssaawa nga 12 ez'e Uganda kati ni omusajja n'amugamba nti tugende tunywemu kacayi kumbe nga balina teki gye bakoze eki gye batezedde aba South Africa Bannayuganda ababeera South Africa then ne bakyali abalala be baguze awo around ate amugamba nyamutumyemu kacayi kumbe nga bamupangidde dda kati babadde bagenda ono abadde akitegedde kuba abadde amanyi buladi wamutwala fonomo nga bwe batera okubeera bakikola bulijjo gayi namukakanako ne batandika omukuba okitegeera lwakuba nti babadde bangi abadde awunzeemu okitegeera nti abadde amanyi simanya bisainophobia simanya biki ebyo naye babadde bangi. Ntambi ono yayongera okuntegeeza aba yayongera tutegeeza nga omukyalo ono ategerekese kerya HAJJI alabika okubanga oba oli awo yaviiriddeko Palaso kukubwa n'okutuuka okubanga takyamanyi gyali ti omukyalo ono yayongera okubeera nga musuubira obugwomu namugamba ebyamange bino osomero ebyabaddeko waliwo mikwano gyaffe egibadde around wakuba promoto yabadde kyali waffe omukazi wa Uganda bamuyita HAJJI erinnya lye like eri famous so kali HAJJI abadde mukwano gwange ne mukwano gwange ne tumucontacti nga tumubuuza Palaso abadde ki kati omukyala yakatuwa information ye ng'embujikubeera kati n'atuulira story zonna eziriwo. Okusinziira ku mukyala HAJJI yavaako kalumanyeera gwe bagamba nti oba oliawo baali beerigomba yategeeza nti ebiseera kati awo Palaso by then yali ali okay nga tali mu mbeera mbi nga bwe byali bitambula ennyo. Kati Palaso ali mu mbeera kisofa Palaso tali fine abadde afunyemu gye bayita obongo obunze musimanyi oba afunyeko even damage on his spine because abadde ayogera nnyo so what we did omusawo akoze ekyoba namukuba akaisa akamusooka kamwebasa era kati tasobola kuga kigambo yadde ekimu. Kati ani akutta akatambi ako? Kutta akatambi kyemanyi mbuzi za HAJJI who recorded that thing nanga akatsi katambi kati bwadduse nga yagala bamutaase kirabika nanyiga live Facebook live kuba yawadde option yeyo kesembayo kwalatinga abantu bonna ne HAJJI kyamusanze ne bamunonya ne bamusanga. Ekyebuuzibwa nga Palaso bannebe kutomeddeko Madrid Atletico ne Rain nga bamaze okukwata nga bamulekayo South Africa ddala ekituufu vidiyo yamulesezza e South Africa aba omukyalo ono yabaddemu ekyenjawulo n'ayagala okumweyongeza. Kati Palaso ali mu mbeera kisofa Palaso tali fine abadde afunyemu gye bayita obongo obunze musimanyi oba afunyeko even nga bw'omanya abantu naawe omuye alina waka wabana bamuleeta bamugize dda nga kale endabirwamu ze zimuyise mu maaso nga bakubye endabirwamu emmotoka nga bw'omanya abafeetu ne beekalakaasa naye gwe kasaali omanya abafeetu bawano nga beekalakaasiza n'ojja n'obagwamu booti ne batandika kukuba oba ne bakuba emmotoka n'ogivaamu n'odduka ne bagoba n'amajambiya simanyi emmotoka endala n'ekutomera n'ekoleeta gw'omanyi kibeeraawo tebakutta mu dakiika ng'emu oba mu sekendi singa 10 kale ebibaddewo olw'okuba ntakirabanga kuko ndowooza kati yanaatandika okulikodinga okukagala kutiisa abantu nawe nga anoonya femu naye already atwalizemu muti ayinza okuba anoonya femu oba ayagala kukola ate video etwala nga yeekuusako ku gundi ku xenophobic. Oyo nno ye musajja mpozi omu South Africa mu Uganda ali eri bwe twagezezzaako okubeera mpozi nga tunoonyereza olw'ensonga tetwayagadde ebyatuuka ku mugenzi radio moze bituuke ku Palaso nga abantu babiyita ebyolusaago twagezezzaako okunoonya ku bannayuganda abali South Africa ogwe twasoose okufuna yabadde ngo oyo era ebyo byatutegeezezza n'agamba nti osanga bali mu musaago newankubadde kale yabadde akubiddwamu kayala kale newe kaba kabenja nga kagudde ebukoto osobola okusanga owandege yanga yakatuuka mu kifo ekyo kyennyini n'akunyumiza ebibadde ku kabenje kano naye ne weewuunya kale n'abanywanyi bano bakyatutabbira n'okutubuulira kiki ekituufu kye balabye nga Palaso akubwa wammaggwe. kale ebibaddewo olw'okuba ntakirabanga kuko ndowooza kati yanaatandika okulikodinga okukagala kutiisa abantu nawe mpozi nga anoonya femu naye already atwalizemu muti ayinza okuba anoonya femu oba ayagala kukola ate video
etwala nga yekuusako ku gundi ku xenophobic fine bali abayaye waliwo munnaabwe mubimbu yabbye ayina byeyabbye eggulu etta fontaine ne bamukuba ne bamutta kati baamussa eggulu kati leero nga bamanya balangirangi bakedde ku makya ne bakola kalodi block awo zibadde sanduza nga 89 bakoze kalodi block ne batandika okuba buli motoka ejja poliisi wezze nesooka neeweta neddayo nekima backup kakati sebo ono omwami bo badde balina gye bava nga mu obumanyi batambula omwo batyo ne bagwa kalodi block kabayaga kabalangirangi kati abalangirangi ne beekalakaasa awo emotoka ne bagikuba endabirwamu ne bazaasa ya naye ng'alekega nti ate nziruse nenkwata hando simanyi nenkola ki ate emotoka endala nentomera ate ne bannange gwe abafeetu abamanya oba ate bakusse dda abo be bayita abafeetu omwana mulenzi Palaso bwe yaguddemu abafeetu era nga bongera okutuwa bannayuganda abali South Africa bongera okutuwa bo endowooza yaabwe nakiki ekiri ku ground fe abasinga gye tutabadde babadde banoonya njaga ne batandika n'okwana abakazi bali mu bibaala ebyabayaayi wanisudi waliwo ebibaala wootajjirayo ssente kweragaalaga ng'oli mugwira okitegeera oyo yennyini eyamutambuza teyamutegeeredde okola vidiyo otusasamaza twatandise ozinoonyerezaako fe abamu twebase na leeti nga tetuyinza kukkiriza kintu ng'ekyo kibeerewo nga tetukitegedde mu butuufu bwakyo motoka kyekukuba gwe n'osigaza omunyolo ndowooza yabadde azanya vidiyo bino bye tulaba sitane vaddayi emmotoka neekukuba ate n'ogikwata gwasinza amaanyi n'osigaza omunyolo n'ogikuulamu n'omunyolo yakkubye ate n'ogwa ku boneti ate n'obuuka oyagala mbu ogiyingire n'okwata omunyolo n'ogusigaza yeebale kuzannya firimu munnaffe banono munywanyi tubakuwa lwansonga nti tukugambyeko bawangalire South Africa eyo kale n'olw'embeera eyo tuba tubakuwa osobola okukwata nga ofunamu ekyekuyiga naddala naffe bano abanywanyi abaagala okukwata nga nabo balumba South Africa eyo bano abaleeta abayimbi okubajja e Uganda Palaso yajja akole ekivvulu nga 14 ku Valentine zidde gyo baamukubye ennaku zaadde 19 okitegeera babatambuza babatwala mu bifo ebikyamu Palaso serebu ajjayo ssente wano ffe tukimanyi waliwo ebibaala wootajjirayo ssente kweraga ojjayo ssente weeraga oli mu bantu oli mugwira babalaba eno oyo okwana bakazi ono yennyini gwe yadde naye teyamugayidinze Palaso wano amaki aba ayagala guidance basazewo bakutambuzeemu ono akutambuza yalina okutegeerera teyamutegeeredde bye byavuddemu aya manager wa Palaso gwe tumanyi nga Salongo Siraje atali nnyonyo oba oyinza okumuyitanako manager forever sebo yabadde Dubai yabadde yakadda ebyamukomezaawo yagirinye ku luno era nga gwe tusuubira nti ebyabadde South Africa naye awulidde biwulire nga naffe twabiwulidde akagali wekugambye nti Salongo waffe waawano kale akunyumiza ebyabennyonyi ng'ebitamukwata Salongo amanyi abantu abamu balina kusamasama omufuwe yamukubidde ku mukamusajja biki ebyotozeabadde bambi ntagala omusajja bamukuba yavamu abo abantu netagenze kukyakala bali ku bya vidiyo kati oli yali amuzaayo waka gamu abo abantu naye nga teyali naye bakyogedde simanya yali komukamusajja ne bamugoba okusinziira ku manager Salongo Siraje agamba ye Palaso amumanyi bulungi nnyo si muntu w'abakyala ebintu by'abakyala tabigenderako nnyo era ekyakiwakanyiza ddala omuntu nyali mu byabakazi nti abaliko nnyo alikiriya yatali ku byabakazi abaana abazaala atyase omuntu okubaga alina omukazi toli mu byabakazi nti abeera bakazi oli ono abeera n'omuntu omu olawamu balitanka nabagamba okusinza kubayaaya abo banyumyako mu kasiko okuluka mu mmotoka bwoti nodduka tosobola kubawona aba bakubirawo ne bakutta naye ng'omanyi Palaso engeri yadduse ate Palaso alinamuko ku maanyi bayinza okuba baagadde omukwatako naye amaanyi alinamu naye ate bakutte ku muntu nga munafu bakutte nga ngaaga bakutte nga kwali munafu wano Salongo Siraje yennyini abakutte nga ku Salongo Siraje bafasa gusi badde bakugobusi nga bw'obuyiwulidde nti bibadde bifuluma mbu wabaddewo simanya mbu Palaso yabadde mu bbaala waana biki na biki Salongo Siraje agamba nedda ebyo byappa Palaso tannabeerako mu bbaala
mmotoka bonna kati nga balaba basongamu kati ye n'agamba ndowooza sifanga ndaba oli naawe nabwobeera ggwe olengera abantu abajja baddemu babiri kati bwe yalengedde ye n'agamba nti baatuukako nga nkolaki nga ndaba n'adduka oli n'amuleka muki mu mmotoka kati okudduka ali baagobye oli era yabadde mu bbaala nga bwe bakyogedde abadde obulabe mu bbaala abantu baadde banywa amacupa mwegali mwalabadde ne music omuwulira naye nga bwe yabadde efumisono gyabadde ku kkubo era ndoza balabye ebiranga bye byabadde. Palaso abadde asuubirwa okudda mu ggwanga lyaffe Uganda olunaku olw'enkya wabula akawungeezi konna kuweggulo nafunye emmeseji endala netegeeza nti nga management basazeewo Palaso asobola okubate ng'akoma ku lunaku lwokubiri ku ssaawa 5 ku kisaawe bamuwanirize ku kisaawe Entebbe awo. Kale nno okusinziira ku Palaso byonna byogeddwa tufunye sitole ezisukka mu 3 omuli okugula okunywa enjaga omuli olaga ogenda okugula enjaga olumu omuli okugwa mu bafeete okuzanya firimu sako n'okukwana abakazi naye nga ye Palaso bwe kyatuuseeko kiki kyayinza okwogera ku kino? Abantu ababadde n'abaana abato ne babuuza ani oyo omukazi n'abagamba ono celebrity kuva mu nsi yange nti ovaawa nga emboozi n'abuuza muvaawa nti Uganda ne basooka batuvaako abakazi ne beekubya ebifaananyi bamala okwekubya ebifaananyi tugenda okulaba omuntu ajjayo kamera omuku kwaba baba South Africa n'agitutunuzaamu nga bwagitambuza olukiwunya ali mu mmotoka yeye akomyewo bwagitambuza bw'ati ngenda okulaba abantu beeyongera okuwera ne ŋŋamba omukazi omu nti owaayo abantu bano balungi abakazi ne bagamba abantu ne wano si balungi ne mbuza omukazi wadde omukazi omu omukambwe oba muzulu oba muki n'aleekanga ng'atusongamu ne mbuza omukazi agambye eki n'agamba nti muli baavu temutwagala mu nsi yammwe ate mwe mujja mwagala kweyagalira mu yaffe n'entya mba nkyuka bwe nti okuddayo mu mmotoka ne bankuba ejjinja eryasoose mu mugongo emmotoka ya Kiwunya ng'eri mabega ng'aliwe tuli mu maaso ya muganda we ng'abantu bava ene wava emmotoka ya Kiwunya naye ngenda okulaba bagikuba ejjinja mu ndabirwamu n'enziruka nyingire emmotoka eyambadde mu maaso oba ngituukako muganda wa Kiwunya n'agisimbula era muganda wa Kiwunya yakoze bubi nnyo yandaze ndoze ttiimu erisembayo kuba namusanyukidde nnyo yabadde ayambadde n'essaati we namusangidde ng'eriko rock nga kitegeeza radio and weasel ne musanyukira nnyo naye munnange nadduse okuyingira emmotoka y'omusajja oyo n'agisimbula n'andeka ku kkubo bankube banzite ne njigoba abantu ne bankuba amayinja emikono gyange ogiraba gyonna nenziruka nga sikyasobola kuddayo mabega mmotoka gye ziri bwe nadduse ku kkubo nga buli ali kukuba nkuba nga bwe bakuba omubbi ne bankubira kukuba ekkubo lyabadde bize nga n'abali mabega bwe bangoba nenziruka n'omusajja omu bwe nasanze ku kkubo ng'akutte ejjambiya nga ntayiza gyenzija nziruka ŋŋenda naye ng'ate mabega sobola kuddayo kuba bali bangi ate nga ninamuyitamu ekyomukisa omulungi omusajja n'adde mutuukako n'ensibamu n'awuuba ejjambiya n'eyitawo nemutomera n'agwa kati ate mumutomera nange n'engwa bwe nagudde ne bankubira wansi awo amagulu gange gonna amaviivi ne bankuba Katonda n'annyamba olw'amaanyi engeri gye ninamu ku maanyi nti ndi fiiti nensituka bwe nasituse nga bansika enviiri waliwo yankutte enviiri n'azisika nga sikyalina wendaga neŋŋamba Katonda nabika ŋŋenda kufa leero nga maze okikkiriza kubanga nga gyenziruka simanyiyo buli gwensanga gyenziruka beeyongera kwegatta ne bawera bangi bankube banzite omwe yankutte enviiri bw'ati nga mwesikako nga yekaŋŋanya okudduka nkutte essaati n'enviiri ne mugamba brother what when you don't like us in your country and you come to ours nansamba ne mwesikako nenziruka nga sagala kubako n'omu kubanga kyadde kigenda getting worse banziruka nensituka ku kitaala emmotoka nentomera nengwa ku bonnet bwe nagudde ku bonnet neneetooloola emmotoka nengikwata olugindugule nga ndajanira omusajja ali munda mu mmotoka anzigulire nga njikoona endabirwamu bwenti kubanga nadde eziruse nga mbaleseko ka distance katono naye nga bakyajja nga beeyongedde street ejjudde bwe nasisa emmotoka bwenti omusajja n'asimbula emmotoka olw'amaanyi g'okulwanira ndabye mwana abantu waberaga yangu yagenze n'asika n'oluggi lw'emmotoka ye ne luteggula ne lutamenyeka muli muswaza muli bantu babi nnyo era mukama abalamuze ekisa nakuta oluggi lw'emmotoka nga ndulwanyisa oddugula nga luli locked
gayi n'asimbula omukonda gw'oluggi ne gumenyekera mu ngalo ne manya nti obulamu bwange busigadde kisa kya Mukama nenziruka nenyambuka lw'ekikubo kye nayambuse ngenda okutunula wansi nga badde bangoba kuliko nga babiri abalala balabika baweekedde ne baggwamu amaanyi nempeta on my left nengwa mu bantu abalala era abaxenophobia nga bakuba gayi yadava Nigeria nga n'obulamu bumuweddemu kati nina omulala gwe nalabye ku intaneti oba musiro oba yasomesebwawa bwewategedde otya mbu mu Nigeria kale ebyo ebibuuzo bye mubuuza abantu mmwe omusajja baadde bamukubye ng'obulamu bwe buweddemu nga South Africa bamubuukirako bagamba just because you from Nigeria you stupid nga takyasobolera alina okuba yafudde kati nentunula nga babadde bangoba bakyali mabegako na bano benguddemu nga nabo babi nenzikakana nefuula nti teri kigenda mu maaso nentambula mpolampola ngenda okulaba nabo bakyuka bantunuulira naye nga tebankoze eki tebannategeera oba ndi omu ku bo oba siri Mukama nannyamba wennyini wenadde ntunuulira nga waliwo essomero oba ye Tefoten High School nga waliwo essomero ekikomera nga kikyali kiggule zabadde saawa za lwaggulo zakunyuka nenziruka nenyingira ekikomera nenziruka nenekweka munda mu garage mukasonda nensirikirawo nga simanyi nakyakola sente zange zonna zenabadde nazo bazibbye ekyanyamba essimu yange yagera ku live owa security najja akuuma essomero nemundu pisto ng'agijjeeyo nambuuza gwani nemugaba muganda wange ze ndi musajja muyimbi nva Uganda sibeera wano simanyi kibaddewo saze wano kulumya muntu actually naze kukola business mu nsi yammwe sajja nangamba ova Uganda nemugamba nangamba nva Congo obadde ekinemugulya story gye mbabuulidde nemugamba naye in fact nina kyenerabidde bagamba bannayuganda bannange nabadde nziruka ku street omusajja wejjambya wenamwejiddeko ng'emmotoka tennankuba poliisi nejjeyo South Africa nga n'amataala gaaka ku poliisi nenjiwubira nga nkaaba nga ndi mu musaayi poliisi nentunuulira neweta bwesi negenda kati eno kati ke wali ku mukongo n'amugamba abakongo nemugamba bambi nyamba naggalawo geeti y'essomero abantu ne balwera bangi ne beegatta ne bali abadde bakuba omunigeria babamuse ekyo Mukama yamanyi nga bali bweru beekalakaasa bagamba omukongo mutuwe mukongo ng'amanyi olulimi lwabwe ate ng'alina ne pisto kongo n'akubira poliisi eyabadde okumpi nejja era nenfuluma naviiriddewo mu mmotoka ya poliisi neŋŋamba abapoliisi nti n'abapoliisi bannammwe abandabye nga bankuba tebafuddeyo owa poliisi nanziramu bulungi nnyo nti bagambye nti nammwe bwe bajja ewammwe temubaagala ate wano mubayisa bubi ova Uganda nemugamba Uganda naŋŋamba mbu mwagoba Yvonne Chakachaka ate mumweyagalira mu nsi yaabwe mukwatiramu vidiyo ne banvuga ne bantwala paka bannayuganda bannange nesanga Norman ne Solidi ne bannyamba ne bantwala mu ddwaliro ono ye WOLOKOSO